Bamba mu musango ogwo nti byonna byembadde nkola babadde banfosinga bufosinza okubikola si byange andi kati bazzeemu ne babitukiza bagendera kudamba mufosinga akomewo muko Kibalama tadda mu ebyo naawe yagamba yeta kisobola kubiddamu muzeyi Kibalama mutawanya musajja mukadde musajja alina obulwadde bwe bano bakagombe bagala kumutta kuba banoonya byanfuna bagamba oba Kibalama afaka afe naye nge bafunye ebyenfuna okitegeera so nga ye muzeyi Kibalama yawaayo ekibiina ku lw'eggwanga lye kubanga era bwe yali akola statement yagamba nti bannaye emyaka ffe gitugenzeeko katuwe bano abavubuka abato basobole okuyita mu kibiina kino banunule eggwanga lyabwe mu ndagaano ezaakolebwa nga mukola transition Kagomba agamba nti alina okubeera senior advisor endagaano eriwa yagikolazeeko waliwo akapapula katambula nako kaliko ye yasembayo ne wansi naye nti yagenda nti ye senior administrative secretary nga bwagamba tewali era ndi office mwagano gimwambu ya Lubongoya yamutuuzako omuyiye ng'ate abagenyi ba Lubongoya bajja nga basooka ofulume kwa bweru ale abuuza alina kukolera mu ofisi ya Lubongoya oba alina okubeera ne office emabbali awo nga Simbwa agamba nti ekibiina kiri nti be bakikyusa ne kiva mu UNRP nti ne kidda mu NUP ekyo kikyamu akyala agambye yali bbiri yakikola mu 2010 even before the coming of Bobi Wine agambye ba 2010 ekyo kikyamu wabula bwe twali bwe baatuwa ekibiina ne tunoonya erinnya n'essimbo y'ekibiina ne tugamba nti byonna tugende okwaniveiringa ekibiina nga byonna biwedde nga bakyali naffe nga tuli nabo twabikola tukyali nabo so be babawa powers of Anton okukyusa erinnya be batuwa buli kimu kuba ekibiina bamala okukitukwasa kati mwe mukikoleko ebyammwe bimwagala naye ffe ne tukyuse amannya ne tukola ki oluvannyuma ne twaniveiringa ekibiina nga bino byonna biwedde nga tuli nabo kati bo ne bajja nga ba ordinary member bamemba aba bulijjo tebalinawo kifo nti twateesa nabo tubawe ekifo bwekyo tubawe ekifo bwekyo so bajja nga bamemba aba bulijjo miliyoni zine 17 Kagombe zayogerako ezamuwebwa zaali zaaki sizimanyi baba agamba nti zamuweebwa aleete risiiti yazo aga nti bamuwa akaseeti yakwatayo kaseeti ati risiiti eriwa zaali zaaki gwe gwali omusala gwe agamba zaali zaaki mu musala gwe yalina ofuna mu myaka egyo gye yali sikimanyi kubanga fenga bannamateeka tetutambulira ku propaganda kitegedde kuba kati Simbwa bwe tumutwala mu kooti ajjamu alina obujulizi obulaga nti sente ezo bazimuwa ye zaali zaaki nze sizimanyiiko buli sente efuluma mu kibiina ogimanya ye simanya kubanga erina ebiwandiiko by'ekibiina buli sente efuluma mu kibiina yensonga lwaki ekibiina kikola n'accountability mu electoral commission kubanga etteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi liga nti mujja kukolanga accountability ku nsaasaanya yammwe sente ze mufuna muzitambuza mutya activity muzikola mutya bwe muba mukoze nedda nsobole n'okuteekateeka omukulembeze gwe n'abalaga nedda tetubyagala ebyo tetubyagala abakulembeze bajja kujja abeeteeseteese bangi ate ye Latifu n'agamba nali mbiganye naye Kawempe ne balemerako tuweereza bulungi nga MP ebisanja bina Latifu mukwano gwange sijja kwogera bubi mukwano gwange naye kyenjagala omugamba agende mu kamyufu k'ekibiina beba namuwa kaadi avuganye naye mu mbeera entuufu ekyamazima yandibadde awummula ekyokuna ndigambye ate kati owokusatu aba ali mu kyantiisa gwali mu kyokuna lwaki tolekulira ate waliwo tulaba nga amaanyi gaabwe ate gasituse nnyo nga baleka beetaagisa nnyo nga baani kati nga nabo namboze musuulira wano yeetaagisa nnyo nti asobola okujja n'avuganya mu kibiina n'afuna ekifo mu kibiina atule ku lukiiko lw'abawi b'amagezi ku lukiiko lw'abawi b'amagezi ajje ku kitebe aweererezaawo yaweererezaawo afunewo ofiisa ajje mu kakiiko ebyokulondako ekibiina ekibiina asobola okukakulembera bulungi huyo omukyala musomesa asobola okubeera mu ssomero lyaffe liri erisomesa ebyobufuzi n'asomesa ebyobufuzi kuba bwe tubeetaaga basiniya yes oyogedde bulungi so madamu techa mumusindise kamwoca agende mu ssomero lye lyasegona asobola okujja n'abeera liga advisor mu kibiina kitya ekibiina kyammwe bakitwala ekyenup kiddayo mu kkooti abasajja abakibawa bagamba mwava ku ndagaano baani Kibalama muzeeyi Kibalama yali Secretary General Simbwa Kagombe bagamba nti ekibiina bokusinza ku kye baabawa mwe si kye mutambulirako constitution gye baabaweeramu mwe mwagala ne mukola lwaki mukola fraud abasajja bannamateeka nga anti baatuwaaki baba constitution mwe ne mugenda ne mukola eyammwe netuuka ku article y'e10 n'ebuuka waawo eddamu kulabika mu article ya 26 ezaddako awo mwaziteekawa
Ekirungi oyogedde nti tuli bannamateeka nze ndi munnamateeka atali wa bulijjo kuba nina PhD okuva e Harvard so siri muntu wa bulijjo nze gwoyogera naye ekyo kituufu naye ebintu ebisinga ebyobufuzi baamu engeri bbiri ebyobufuzi tosobola kubigonjoola n'amateeka gokka ebiseera ebisinga tuzze tukyogera bagende mu kooti naki bagenze mu kooti emirundi mingi ndowooza kooti bagenda kutuuka ekiseera bamanye nti kooti tejja kusobola kukola ki kubasalira kubawa bwenkanya kati awo mu mbeera eyo nga tebafunye bwenkanya bajja kwogera ebigambo bingi naye baze bagenda mu kooti 2 bayita mu bammemba be bagamba nti baali bammemba baabwe ne bagenda mu kooti ne batuwaabira nti era ekibiina twakifuna muki mu bukyamba awo twala basagona nga anywesa akagundi Kibalama amazzi mu kooti n'asaba ne panado we olwo batuwaabidde kakati ffe bwe twagenda mu kooti embeera eyaliwo yonna bannansi bagiraba omulamuzi Musa Sekaana yali musango ogwo yali awo ensala we yagamba nti bano baali banoonya kyakulya mu budde obwo Sekaana tomukonjera anenda yasibye gundi wamwe akulira ekibiina kyammwe ojja kumukolako ebyakasalo Sekaana ate siyasibye Semakadde akulira losayate anti kugambye nti ensala ye bwetyo bwe yagamba nti bano baali bayala nti kati nga baagala okukozesa embeera eyaliwo ey'ebyobufuzi mu kiseera ekyo okufuniramu ssente okitegedde awo nanze nkuwulira teyalabawo nsonga yaga nti temuyina nsonga ya Simba naye olw'okuba mulaba embeera y'ebyobufuzi ebbugumu lingi mubaza wakufunira mubaza wakufunira kasente so n'agugoba Sekaana so omusango n'agugoba nayaga nti NUP abakulembeze beyina bebo be batuufu era bagende mu maaso bakole emirimu gyabwe bebalire giti yes mu kiwandiiko kyendabyeko mu constitution wani Kagombe gyagenda atambula nayo enfu eraga nti bawa Kyagulanyi abeere president ne bawa spokesperson nti Jero Ssenyonyi ne bawa deputy president kubaddeko omukyala Aisha ne bawa akulira Women League Flavia Kauleni n'Abagabe ne bawa Simbwa Kagombe abeere senior presidential advisor senior secretary advisor kakati ate bwe mutambulirako talina office bano bonna betwogeddeko nti ku kiseera balina office kyokka ate ye mbu talinaawo omanyi bano bakoze ebintu bingi emabegako awo ojjukira bateeka kye baayita ekitebe ky'NUP ne bakiteeka ekabowa tojjukira era ne beerondamu n'omwogezi waabwe nga yetugume nga ye mwogezi Kibalama n'abeera pulezidenti w'ekibiina Musimanya gundi Kagombe era secretary general ne bakola ebintu byabwe awo electoral commission n'efulumya list ey'ebibiina by'obufuzi n'abakulembeze baabyo n'efulumya national unity platform ngeraga nti president general w'ekibiina ekyo ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala secretary general n'abalala kakati mu kino kye batambuza era nalabyeko nga kuliko nti chairman Nyanzi Fred Ssentamu nti ye secretary for mobilization national mobilizer ebiseera ebyo si ye yali mu kifo ekyo bwe bakolera enkyukakyuka mu yali mu kifo ekyo yali Sulaiman Kidandala Sserwadda yali chairman for mobilization mu nkyukakyuka ya constitution mu kifo ekyo ye yaliwo ebiseera ebyo okitegedde kakati chairman Nyanzi Fred Ssentamu yajjawo mu kifo ekyo oluvannyuma lwa Kidandala nga amaze okulya enkaafu n'ava mu kibiina n'agenda ne tugaa nti ekifo tekijja kubeerera awo kubanga ffe eri mu people power twali tulonze ebifo era ebifo ebyo bwe twagenda mu NUP abakulembeze abaliyo bakyuka bukyusi so mu ntandikwa yakyo Mwami Nyanzi teyalinamu kibiina teyalinamu position bwe twali mu people power yali ali mu informal sector yali ali mu bana ab'obutale abakozi abakola emirimu egy'enjawulo bwe yali mu abakozi abo abantu we bati so teyali mu mobilization eyali mu mobilization yali Kidandala Sulaiman Kidandala okutegedde yes so Kidandala bwamala okuvaamu n'agenda ne tugaa nti akakati chairman Nyanzi agira atula mu kifo ekyo
emirimu gyeyongereyo emirimu gigende maaso kuba tetugenda kubeera na vacuum ate ng'ekifo kinene ekya mobilization era chairman Nyanzi bwe yajja ne tugunjawo n'enkola eya kukunga abantu kunga kitegeeza mudamude ejja mu mirembe gya chairman Nyanzi mudamude era yajja nga kidandala yakyaliwo in fact olwo twali tusonda ssente ezigenda okututwala mu kalulu nomination na kitwali tetukyalina ssente twali tetulina ssente ng'ekibiina kuba twali twakafuna ekibiina myezi 2 nga tuli bapya nga twakava people power yakabeerawo jukira twali tubadde mu people power ekiseera kiwanvu bwe mwali mukola transition ene y'okuva mu national bakirabata national farmers kikiri ekyabali national reconciliation national unity and reconciliation party bwe mwali bakola transition eyo okuva eri okujja mu NUP abami bano obuvunaanyizibwa bwe balina komawo kakati abantu bano bwe bajja okuva mu kibiina ekikadde era baatuwa kibiina kikadde nawuliddeko n'okuwulira nga Simba agamba nti ekibiina kiri nti be baakikyusa ne kiva mu UNRP nti ne kidda mu NUP ekyo kikyamu akyala agambye yali 2 yakikola mu 2 even before the coming of Bobi Wine agambye ba 2 ekyo kikyamu wabula bwe baatuwa ekibiina ne tunoonya erinnya n'essimbo y'ekibiina ne tugamba nti byonna tugende okwaniveiringa ekibiina nga byonna biwedde nga bakyali naffe nga tuli nabo twabikola tukyali nabo so be babawa powers over ntono okukyusa erinnya be batuwa buli kimu kuba ekibiina bamala okukitukwasa kati mwe mukikoleko ebyammwe bimwagala naye ffe ne tukyuse amannya ne tukola ki oluvannyuma ne twaniveiringa ekibiina nga bino byonna biwedde nga tuli nabo kati bo ne bajja nga ba ordinary member bamemba aba bulijjo tebalinawo kifo nti twateesa nabo tubawe ekifo bwekyo tubawe ekifo bwekyo so bajja nga bamemba aba bulijjo miliyoni zine 17 Kagombe zayogerako ezamuwebwa zaali zaaki sizimanyi baba agamba nti zamuweebwa aleete risiiti yazo aga nti bamuwa akasente yakwatayo kasente kati risiiti eriwa zaali zaaki bwe gwali omusala gwe agamba zaali zaaki mu musala gwe yalina ofuna mu myaka egyo gye sikimanyi kubanga fenga bannamateeka tetutambulira ku propaganda kitegedde kuba kati Simbwa bwe tumutwala mu kooti ajjamu alina obujulizi obulaga nti sente ezo bazimuwa ye zaali zaaki nze sizimanyiiko buli sente efuluma mu kibiina ogimanya ye simanya kubanga erina ebiwandiiko by'ekibiina buli sente efuluma mu kibiina yensonga lwaki ekibiina kikola n'accountability mu electoral commission kubanga etteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi liga nti mujja kukolanga accountability ku nsaasaanya yammwe sente ze mufuna muzitambuza mutya activity muzikola mutya bwe muba mukoze activity yerukunjiri mwasaasaanya sente mmeka kati n'abasajja era mwasaasaanya kuki kati abasajja babeetolodde emiryango n'emmaaso okitegedde era mbadde kugwambuzi kuwalampa nnyumba omwana yandifaana neighbor mubadde mukyali ku NUP siya mwe NUP yani batonzewo n'ekibiina ekyate isi n'ekiwandiisa people power front nga ne simbo ze mukozesa mwene ekikode kye muwanise kiri mu flaga ya Uganda bwe kityo nabo kyennyini kigibakozesa era abagambye bagenda kubawaabira mukozesa simbozi zaabwe batuwaabira era ne baleti saa yonna bagitwala tebalina gye bagitwala baleti Simbwa agitwala teri kintu kizibu nnyo mu nsi muno n'okwetolola ensi yonna ng'okulwanagana n'amaanyi g'abantu kikusobola okukalubirira ebbanga lyonna kubanga tulabye abakulembeze ab'amaanyi ku nsi kuno nga tebasobola kulwanagana n'abantu ne kansonsubu so wakati ogamba nti otwala simanye baleti oli mu kulwanagana bano kye bakola balwanagana n'amaanyi g'abantu ne kansonsubuga muli bannamateeka lwaki ekibiina mwali mukifunye ezo simbozi temwaziwandiisa kubanga bo bagamba mbu simbozi bagenze ne bakoze bawandiisa mu ekyo ekibiina kyabwe ekipya ekya people power front PPF nti simba ezo baziwandiisa era isi ne bagamba tewali n'omwazi owuninga mwe muzirina mwekka era isi nezigazetinga nga zaabwe ate mwe mubadde muzikozesa kati mutemwaziwandiisa kati bagende mu kooti ate n'ekirala bwe baba nga bawandiisiza ekibiina kyabwe ekya people power front kati NUP bajagazaaki bagende maaso bakole emirimu gyabwe simanyi oba ofiisi tula mu miti gya miyembe gyawa bagende maaso bakole emirimu gyabwe ng'ekibiina NUP kati bajagazaaki kubanga bino byonna byobadde ombuuza obijje ku Kagombe yagambye simanyi NUP simanyi yali yaabwe simanyi ebyaggwawo twabagamba batwale mu kooti ne balemererwa juzi bwe twali tukoze ennongoosereza mu ssemateeka nga tugitute mu electoral commission bo bennyini bavaayo ne bagamba ne bagenda mu electoral commission
Nibaga temuwandisa kibiina ekyo ne badduka ne mu kooti ne bateekayo injunction. Temuwandisa katutaddeyo omusango n'olwekyo omusango ogwo n'okutuusa kati tekola ki? Tegusalwanga. Teguwulirwanga ffe tuligenda mu maaso era twamala okuwandiikira kooti ne tugamba ebyo ebisango eby'ekigega kooti Kapuresha tekagenda kuddamu eri bammemba. Kapuresha tekagenda kuddamu eri bammemba ng'akalulu katuuse nga ekibiina kizeeyo mu kooti ate. Tewali era bajja kusala ensala y'emu ng'eya Sekaana gye yawa mu 2-2 nti bano banoonya kyakulya kubeerawo. Mubawe. Omulamuzi ajja kola tutya. Mubawe ekyokulya. Kitya tulina sente ez'okudiibuuda bwe tugambe sente tuza accounting. Tugambe tulina n'ezitwaba Kagomba agenda agulira abaana b'emmere. Banoonye emirimu bakole. Omusajja agambye nti mwakwata ne muvuga mmotoka zammwe ez'amaanyi ne mugenda mu maka ga Muzeeyi Kibalama ne mumuwa emitwalo gya Uganda 20. Abasajja abakulu. Ani yagamba nti twamuwa emitwalo 2 ye ate. Gundi yagamba Kibalama Kagombe yatugambye. Kibalama wamuwuliddeko ng'ayogera twamuwa emitwalo 2. Bye twatwala byali byaffe. Era nekyatwala ewa Kibalama byali byaffe mukwali kwe kubya bifaananyi era mulage nti mutambula naye Muzeeyi Kibalama tutambula naye era omujjukira mu musango ogwo ogwa 2-2 yagamba nti bamuforcinga busosinzi abali bamemba bano bakagombe bamuteekako force genda olimbe nti simanye ekibiina tewakiwaayo yagamba mu musango ogwo nti byonna byembadde nkola babadde banforcinga bufosinzi okubikola si byange. Andi kati bazzeemu ne babitukiza. Bagendera kuddamu bamuforcinga akomewo mu kooti. Kibalama taddamu ebyo naawe. Yagamba ye takisobola kubiddamu. Muzeeyi Kibalama mutawaanya, musajja mukadde, musajja alina obulwadde bwe, bano bakagombe baagala kumutta kuba banoonya byanfuna. Bagamba oba Kibalama afa kaafe naye nge bafunye ebyenfuna. Okitegeera? So nga ye Muzeeyi Kibalama yawaayo ekibiina ku lw'eggwanga lye. Kubanga era bwe yali akola statement yagamba nti bannaye emyaka ffe gitugenzeeko. Katuwe bano abavubuka abato basobole okuyita mu kibiina kino banunule eggwanga lyabwe. Mu ndagaano ezaakolebwa nga mukola transition Kagomba agamba nti alina okubeera senior advisor. Endagaano eriwa yagikolazeeko. Waliwo akapapula katambula nako kaliko ye yasembayo ne wansi. Naye nti yagenda ku headquarters. Nti ye senior administrative secretary nga bwagamba. Tewali. Era ne office mwagano gimwambu ya Lubongo yamutuuzako omuyiye ng'ate abagenyi ba Lubongo we bajja nga basooka ofulume kwa bweru. Ala abuza inakolera mu ofisi ya Lubongo ya oba alina okubeera ne office emabbali awo. Ninga lwaki mubakolerawo ekizimbe kinene. Naye naawe onsesa bano. Obitutanga by'okusaaga. Obuntu abantu bagenda busalamu babuteeke ne ku TikTok. Wakati olese comedy wa Kagombe yenna. Tetubali naye wano tomuwulidde. Muwulidde ng'ayogera awo. Muwulidde ng'ayogera awo. Naye kyeŋŋamba nti tetulina ndagaano yonna nagundi kubanga ojjukira basooka ne bagamba twabasuubiza bilioni 5 mbwe ekibiina twakibagulako bilioni 5 mbwe ne tubanyaga kakati endagaano ne tuzibasaba ze twabakolerako endagaano okubawa ssente ezo ng'endagaano tebazirina kati saawa eno agamba ate simanyi twamusuubiza ekifo simanyi administrative secretary ekifo bonakyo ne tutakimuwa ne tumugamba aleete endagaano eyo kubanga bwe waba nga waaliwo endagaano ffe ekibiina kino Kibalama okukituwa tewaali ndagaano yonna tewaali ndagaano wabula Muzeeyi Kibalama yakwata bukwasi kibiina ne banne ne bakkaanya nti bannange tekyasobola kuddukanya kibiina tukaddiye okitegedde tuwedde ku mpagala tuwedde ku mpagala katuleke abavubuka bakole ki batambule tebyalimu kwata kasente konna nga Muzeeyi awaayo ekibiina tewaali yakibawa bwibwa tewali wabula yakituwa bwi Muzeeyi Kibalama takyalina kyeyeetaaga mu nsi muno nti no yeetaaga bugagga oba yeetaaga ki musajja akoze no musajja akoze yali akoze omusajja alina ssente ze Kibalama yali ambassador simanyi nawuleko yali ambassador era Muzeeyi Kibalama tolabangako ng'aze ku kibiina kya NUP ne bamugamba nti Muzeeyi Kibalama tojja oba togenda kulaba president batogenda bw'ajja wali yeetaaya n'agenda buli wayagala okitegeera era Muzeeyi Kibalama yagaa nti abannaye nze sijja kusobola kujja eyo mu kibiina kukola ki naye bwe muba mulina kye mwagala okunneebuuzaako nga nze omukadde mujje wano mbakole ki era ensonga lwaki twabaddeyo tubeerawo n'ensonga ez'enkizo ze tuba twagala okumwebuuzaako kuba saawa eno tufulumya Mwami Museveni kakati bano olw'okuba nti amaanyi gonna tugatadde mu kujjawo Mwami Museveni atuviire kati bano bagezaako tudaivatinga joza diversion ze zikuliyetingibwa state kuba bakagombe nawulira baba wadde emmotoka bagenda ddawa simanya mu iso simanya mu seemwayi simanya wane babawa emmotoka ne babawa ne ssente
kakati bo batambuza amawulire ago ga bulimba ku divertinga NUP kujija ba propagandist NUP kujija kuki kumulamwa naye olwokuba nti NUP ina abantu abasobola okujogerera mu buli ango yonna ensonga ange y'amateeka eyaki buli kimu tusobola okujja ne twogera ne pokopoko okitegedde waliyo n'abasobola okwogera pokopoko nga bo gwe boogera okitegedde so naye ffe tujja ano ku nsonga z'amateeka simbozi zino ez'ekibiina kiri ekyabali abasajja ze zimu ze mukozesa simbo ki kati nga umbrella nga kale ya bbulu nga kale ya red nga kale ya white era ne bali ze bali kakati bwe baba abaliwa National Reconciliation for asize bali bakozesa simbo zaffe za NUP simbo zaffe za era ojjukira simbo ezo nga ziriko n'enkayana ojjukira nga twakamala okuliyesalinga ekibiina ekyo UPC yawandikira Electoral Commission nti ready waffe ti ready waffe ale twaba ne tubagala naye radio waffe wanjawulo nnyo kuwaki kubanga radio wa NUP si yoyo radio mukwafu ennyo owani owa UPC fo waffe radio ali mu light okitegeera so simbo ezo era UPC bwe babanga simbo zino zaali zaabwe mu UNRP eri gye bayina lwaki UPC yali tezikayaniranga ng'ate kibiina kyaliwo nga ne UPC yaliwo nga kyaliwo okuva 2 ena nga ne UPC we so ndowooza olaba bino bintu bya propaganda na kulimba na kukola bugu naye ffe tubagamba nti bo bwe babanga baagala balina bye baagala nga tebasobola kujja ku NUP kubanga baddemba okujja ku NUP ne bawandikira ekibiina ne bagala twagala kusinkana president ne executive y'ekibiina n'abakulembeze bonna babeeko ensonga ze batunyonyola oba baziteeke mu kiwandiiko bazireete bwe kibassa ekyo nga balaba ekyo tebakisobola bagende mu kkooti kubanga kati balina emisango mu kkooti balinde kkooti esaliwo lwaki baleeta propaganda mu bantu ng'ate balina emisango muki obujulizi bonna bwe balina bonna bagenda propaganda gwe bagenda balaga abantu ebipapula bye baforginga ne bagenda nga babiragalaga abantu babitwale mu kkooti kyobola ffe tubagamba nti tuli mu kkooti gye tubakoze eki gye tubalindidde era namuwulidde Kagombe ng'ayogera ku mukutu ogumu ng'agamba nti ye yasinkanako George Musisi mu George Musisi namuga tugenda kutuula tutuule ebyo propaganda George Musisi talina capacity esobola kugamba nti kutuuza Kagombe na NUP nga ne George Musisi mupya mu kibiina kya NUP omuntu omupya atojja otuuze anayina capacity tuuza Kagombe ne Kibalama no ebyo biina kiina kuba executive ya kibiina ng'ekulembeddwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu executive nesalawo George Musisi member wa executive ojasi member wa kibiina ate munnamateeka wa kibiina member wa kibiina ate y'omu ku bannamateeka b'ekibiina okitegeera so si member wa executive so talina kyasalawo mu kibiina sina member wa NEC National Executive Committee so bano bagamba nti Electoral Commission be ekyabali organizinga era mbwe ekyabamanyi era kati kyebavulira nti balina amanyi tebamanyi ate nkugambye batondawo ekibiina bwe bagamba nti be bakulembera ekibiina wali ekabowa nga tugume mwogezi genda mu Electoral Commission yafulumya list eyo nja kugireeta wano ey'obukulembezi bwa NUP lwoddamu okunkyaza naku nga 2 eziddako 3 ngenda kujja wano ne woba oyagala nkya n'olukalala lw'ebibiina ndeete ekibiina kya NUP Electoral Commission genda ku poto yaabwe Electoral Commission bino kwebiri obukulembeze kino kye mufunya n'ebendera eyo nabyo mwabi acknowledginga mu isi byonna twabirizavinga mu isi era ekikonde ekyo bwe twali tukikozesa ojjukira nga twakatandika okikozesa nga tukyali mu people power ne DP yakikayanirako obadde okimanyi nti naye ekikozesa ebyama ebadde byakirwanire buli wamu negamba ekibiina ekikonde ekyo bwe baali bakikozesa DP egumire DP egumire nebaga nti ate people power ate ekitutte ate bamemba kasa bavudde mu DP naye nga ate ekikonde ekyo DP kimanyiddwa nti akabonero kakyo ki nkumbi amagye ne gakayanira baleti amagye nago ne gavaayo military police ti baleti yaffe ate wawulidde Kagombe nga ndi baleti yaffe nekisi amagye era ate bo Kagombe bagambye tebagenda koma ku baleti yokka nti n'ekizimbe ekyekavule bakitwala nti mwakigula ku sente za kibiina temwakigula mu za Kyagulanyi ate mbu ku kibiina gye bali actually agambye agenda twala emisango ebiri omulala gwagenda okutwala agenda kusooka kukola ki
kuteka caveat ku mirimu gyonna egy'ekibiina gisooke giyimirire tekyo takisobola nti kinkugamba agenda kikola ati nga senior secretary advisor agenda kikola ati anti agenda mu kooti naganze nga member w'ekibiina kino takyali member si member wa NUP gwatali member wa NUP ina capacity nze member wa NUP nze nina capacity esobola okukola ebyo kyoga Kagome takyali member yabaagobwa mu kibiina ne bagenda atugamba nti baagobwa ate webali kasita weeyisa mu mpisa embi ekibiina kiri waddembe okukugoba olaba ne bana abeesimbewo nga ba independent Kawempe baagobeddwa mu kibiina mwabakute ku nkono yes kubanga basayininga mu mulande ekiwandiiko ekyali kigamba nti bw'obanga tofunye kaadi ya kibiina tojja independent sijja kuva ku kibiina yes bw'ojja independent oba weegobye butereevu muki so baagobwa mu kibiina omwami Nsubuga abasajja bano baali babawa ekibiina temwina n'omu mukulembeze gwe mwaga nti bakale nga bwe mutuwadde namwe mutuweeyo okuba memba oba mutuweeyo ku bano batambule naffe ate baliwa bw'obalabako mu lisiti erimu electoral commission waliwo endagaano zetera okulaba abantu ze bakola ekibiina bw'oba owaayo ekibiina bwe baali batuwa ekibiina owaayo ki ng'owaayo ekibiina ng'okiwaayo ow'omuntu omulala osobola okuba ng'olina gwowa ekibiina wabaawo ebiwandiiko ebikolebwa ne bisibwako memorandum of understanding yes ebikolebwa nti bannaaye mpaddeyo ekibiina kyange kya gundi kino ne kino bino ne bino ebirina okugobererwa nja kubeera sekuyitale jeno oba nja kubeera gundi mbadde sekuyitale jeno kubanga bukyandibadde bwe kiti Simbwa yandigambye nti mbadde sekuyitale jeno mu kibiina kino ne mu kino njagala nsigalise position eyo nsigaze position eyo okutuuka delegates conference weerituula tulonde sekuyitale jeno omupya okitegedde ng'abayeekera bano president be yawa amnesty baava mu nsiko ne ranka zaabwe ze baalina n'azibalekera abamu n'azibalekera kubanga waaliwo okukkaanya okitegedde ize Meja Kiggundu mu nsiko newenze amagye njagala nsigale Meja nti okkiriza vaayo mu nsiko bagundi babiriga bavayo nga bakano era ne basigala nga bakano sigala ndi kano nti tonzija kola nka yange nti togenda kunsiba nti kati waliwo ebyakolebwa ebiba birina okukolebwa so Kagomba aleete endagaano yenna eyali emulaga administrative secretary mu kibiina ekifo ekyo gyekiri tekiriyo mu bukulembeze obuli mu electoral commission tekiriimu national chairman mu bukulembeze bwaffe tekiriimu ffe tulina president national chairman mbadde manyono kubanga mu bibiina wabeerayo engeri bbiri oli asobola okuba president w'ekibiina oba asobola okubeera national chairman w'ekibiina kati NRM terina president wa kibiina erina national chairman NUP erina president DP erina president UPC erina president yes UPC erina president okitegedde PPP eyabidandisali erina chairman okitegedde kakati kisinzira buli kibiina kimanyi kinenge gye kiba kyategekamu gye kitegeseemu ebintu byakyo kino kirina chairman kino kirina president yes so n'olwekyo tewali kifo kyonna kyonna kyasuubizibwa bakagombe ne bannaabwe ebyo bye baliko bye boogera so bwe tuba tuyingira mu kalulu tugumemu okweraliikirako njagala okugumya bammemba b'ekibiina bonna bammemba ba national unity platform bonna tewali kutiisibwatiisibwa kwonna kuliwo abakagombe be batambuza byonna propaganda tewali oda ya kooti yonna omulamuzi Sekaana yamala egobe mu kibya mu 2 omanyi nti bakola n'apiiru ne bajulira naye okuva lwe bajulira n'apiiru yaabwe tekolanga ki tewulirwanga okitegeera so n'olwekyo bano banoonya kyakulya kuba kati kolowooza lwaki badde tebabivuga nnyo wali emabega naye kakati bayala kati balaba obudde bw'akalulu kuba guno gwe mwaka gw'ebyokulonda era ne mu 2020 gwe gwali omwaka gwaki gw'ebyokulonda yensonga lwaki nti omulamuzi Sekaana yabaga nti mulabye mu mwaka gw'ebyokulonda nga waliwo ebbugumu ly'ebyobufuzi munoonya ssente n'olwekyo wali wadde 10 kigenda kubaweebwa wabula mukole ki mugende mweyiye muyiye birala tewaliwo enkola ya harmonization kati bakoze power front bagende banoonye gwe bagiguza nayo kuba kati bo omulimu gwabwe kutembe ono musajja wa DA tanafuna kibiina wa DA yani Mpuuga bagende bamuguze Empuuga kwani Empuuga agenda kwetaaga ekibiina kubanga alina okuwandiisa bagenda okuvuganya ku kadi bamuguze ekibiina PPF bagitwale kubanga era tukimanyi nti PPF bano bakagomba okugiwandiisa era amawulire twagafuna dda nti Bampuuga be babali emabega Bampuuga be babali emabega si bakagombe okagomba alina capacity esobola okuwandiisa ekibiina omutima gw'ekinagwa muviira mu ddala
bani bampuga bagobwa mu kibiina namuwulira juzi ngagamba bwakyali memba w'NUP omanyi kati bakagombe ne bampuga bakagombe ne bampuga embeera gye balimu kiringa bw'okwata enkoko n'ogisalako omutwe n'ogita egenda etomera butomezi buli kimu epaala bupaazi kati be bampuga ne bakagombe so n'olwekyo bakagombe batujja kumulamwa zino diversion zibakuliyetingawo naye njagala okutegeeza bammemba b'ekibiina we muli mu Uganda n'okwetolera ensi yonna tewali agenda kwata ku NUP tewali asobola kuyisa simaki wandiko simanya kuyimiriza activities z'ekibiina tewali asobola kuyimiriza tulina delegation conference mwezi ogw'omukaaga omwaka guno tugenda kulonda bakulembeza okuva ku president okutuuka ku chairman w'ekyalo owa NUP so enteekateeka zonna zigenda mu maaso so tewali nteekateeka yonna ebuzaabuza banna etwala bbanga ky'okutuula buli luvannyuma lwa myaka 5 tutuuza delegation conference naye jjukira nti tetunaba era eno delegation conference egenda okusooka olw'ensonga nti ekibiina okuva lwe twakifuna kati kigenda kuweza emyaka emeka 5 kigenda kuwera bwezi twakifuna 2 so mu mwezi ogw'omukaaga kuba olw'ensonga nti ekibiina twakifuna mu mwezi ogw'omukaaga kati mwezi ogw'omukaaga omwaka guno kigenda kuweza emyaka emeka giba giweze 5 twakifuna mu gw'omukaaga 2 kitegeeza mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno tugenda kuweza emyaka emeka 5 mutuuze tabamiruka w'ekibiina agenda okulonderwamu okuva ku pulezidenti w'ekibiina President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamemba bali abanaabagala okumwesimbako bajje bavuddeyo dabagala gundi yagambye agenda muvuganya Nsereko nibajje Nsereko yagobwa mu kibiina sisimemba wa kibiina Nsereko yagobwa kadi ye mwagisazaamu twagisazaamu kubanga okubeera n'ekipapula si kye kikuwobwa memba si kye kikuwobwa memba Sadaka agambye yasobola kati era agenda kuvuganya yagambye etagala bya solo candidate era ffe waffe teri solo candidate okuleka nga bamemba banabasazeewo nti tetujja kumuvuganya naye abanajja bajje bavuganye okuva ku president sekuyitale jeno bonna ebifo byonna byakuvuganyizibwako byonna omwogezi w'ekibiina omuwanika w'ekibiina sekuyitale for mobilization ebifo byonna byonna ebifo byakuvuganyizibwako nga woolawo NRM bwekola naffe bwe tugenda okukola nga bwolaba DP kati yo yenjawulo gyeyina ate ffe enjawulo tetugirina ffe tetulina solo candidate era ekyo lekiyita mu delegation conference nti ye solo candidate era bagende ne baga nti affe ono tusazeewo teri mukubako kalo naye era bo bayita mu kunyigirizibwa wabayo abaagala bano ba Francis Babu bali baagala ekyakigongo ne babagamba oyo tavuganya nawulidde kati Babu akomawo uwa ku kyakigongo yagambye ngenda kumuvuganya ku mulundi second chairman national chairman okubiri namba 2 naye ffe waffe ebifo byonna tugenda bivuganyako era nange naatera okutandika akakuyege wange omukibiina oyagala kyani nina ekifo kyenjagala ngenda kulangirira obudde bwonna oleka nsuuga musajja wammwe kubanga ekyo kyonna bifo byonna bigenda kuvuganyizibwako nsobola okuvuganya ku kifo kyakulira ebyamateeka mu kibiina ani kati abakulira kakati nga NUP twasalawo nga bannamateeka okolera awamu wadde nga tulina obukulembeze kwanzukira Wameri yali bwe yavaawo Mukama bwe yamuyita ne tugamba nti temukijjuzanga kanso katana ye muwanika naye twasalawo agira atukulemberera mu kifo ate ekyo no Eldar omuzeeye yafa omukadde ebya bamutanga tetujuzanga waliwo omuzeeye yali yafa gwe twazike Kabaale Jajja Nuupu William Byalugaba Jajja Nuupu twanti kati olw'okuba nti obudde buba tebuliiwo obudde buba nti butono tunaatera okugenda mu delegation conference ekifo ekimu bwe kivaamu omuntu tukireka ate nga ekyamole Mugisha mwakijjuzza ekyamole Mugisha twakijjuzza kubanga yabadde deputy president atwala ekitundu ekinene n'ekyampuuga mwakijjuzza naye abadde deputy president atwala ekitundu ekya Buganda kati nakyo twali tulina okijjuza naye era bwe twali tujjuza ebifo ebyo twababuulira nti abantu bano bagenda kukolako akaseera katono esegeza amanyi ago bagenda okuddayo mu delegation conference yes era bagenda kubavuganya era abagala ebifo ebyo bajje bavuganye bonna bya deputy president twatula nga neeke ne baga nti akatugira tubakola ki
tuwawaayo akaseera ebifo byonna bireme kuba navwa kimu kuba bya mugaso nnyo eri ekibiina kuba haabo oleka Buganda nga tetulaga teyina mukulembeze n'oleka Ankole yonna Western Region nga teyina mukulembeze kiba kibi sente tugamba nti katutekeyo abantu bano tuyina ebifo ebimu ebyetaaga abakulembeze olwedde nga weebiri nga abakulembeze mwebali naye nga bakiseera buki buseera kati nze ndi ssentebe w'olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda okitegedde naye ndi wa kiseera olw'okuba nti ebifo tuba twagala bibeeremu bakimu tuyina sekuyitale w'olukiiko sekuyitale waffe ow'olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda mukyala Silvia Namutyaba abo bonna bajja nga bakiseera okitegeera so oyagala kati wali waddako wazaake ewa okubanga gokuli aba youth bonna nze ngambe eiza nja kuvuganya ku bifo bino bibiri wammanga akulira ebyamateeka mu kibiina oba nja kuvuganya ku bwogezi bw'ekibiina oba nsobola n'okuvuganya nekikya securitative mobilization ebifo bisatu ekirimu kyamanyanzi nakyo nkisobola bulungi eteekateeka yakunga yalagyongerayo yalagyongera mu Mugundu in fact ngenda kuvuganya kati ku kya Chairman Nyanzi kyekituufu ngenda kuvuganya ku kibo kya securitative mobilization okwetolola eggwanga lyonna oyagala kwongera Mugundu mukunga nyongerimu amaanyi kubanga kati ngeri gye mbadde ndi ku ky'abavubuka kati ate nja kukola ki Chairman Nyanzi ngogenda muvuganya wangi mpule ne Kawempe South ate era yajja Kawempe Chairman Nyanzi abeera mu North yavuganye ewaabwe bwana ajja mu South era nja kumuvuganya kuba tewali teeka limuvuganako naye bwana jera tugenda kutunka tewali mutawana fe tulina internet democracy yavuganya balekedde olubongoya ate nedda era ekyo njagala kukikira lifayinga wano kano mukasale mu mukateeke kuki mukateeke ku mikutu gyonna emirala gye mwagala mu kibiina kya NUP tewali kifo kitagenda kuvuganyizibwako amaanyi g'abantu gugana asalawo gagenda okusana olwekyo tewali kifo waliwo be nabawulidde bagamba nti Nakawa East simanyi mwawaddeyo Alex Waisu amufumbire ekyo si kituufu nti ate simanyi Chairman Nyanzi yajje Kawempe South si kituufu nti Balimwezi ayagala bwa Lord Mayor Balimwezi ayagala bwa Lord Mayor waddembe naye n'abalala baddembe okujja Dinubya niri Mayor Kawempe Nakawa buli muntu waddembe okwegwanyiza Chairman Nyanzi waddembe okujja mu Kawempe South ate batunuuliza Kampala Central Mayor Kampala Central Mayor we bali bangi Semugoma asobola okukomawo ate tulieta pofenze bubi in fact bamubba bubi akuba uhuru nga omanyera Semugoma asobola okukomawo Abdan Semugoma okitegedde seno lwekyo ebifo byonna ebiriwo biri open byonna mu kibiina okuvuganya mbeera ze Rubaga akyaliyo byonna biri open mbeera ze Rubaga mujja abagalo bwa meya kati baweze nga abiri abamubaga bamuvuganye nalabye Kawempe gulo nale na story Kawempe gulo nga Serunjo gye wedde meya tuza ya lukugunyu Umaru Magala yazza ate ne yegattako waliyo Wasajjuma waliyo Latifu waliyo Umaru Magala bonna bajje temutya kubavu maganya mu kibiina totya kuvuganyizibwa mu kibiina munda ate totya na kuvuganyizibwa mu kalulu ka bonna akuba wedde mbaleka ayagala bigazi nabe ayagala kya kitya ayagala kya kusatu nti akakwata bibiri ayagala ekisanja ekyokusatu mukwagenda obumuli ate abagala ekisanja ekyokusatu bali mu kaseera kazibu nnyo oba oli MP oba oli Meya oba oli kansala ng'oyagala kyakusatu oli mu kaseera kazibu ku nteekateeka ya muyanuupu ey'ekibiina ozi mwe muli wano tetuli wano bisanja bibiri ng'otuviira nkola ya Kimerika twaga tusooke tutereeza abantu tubateeke mu layini tubabulye nti omuntu afuga ebisanja bimeka bibiri bw'oba okozeyo okoze oba tokoze genda tusooke tuteeketeeka abantu tuve mu biri mbu oli ajja kubeerawo mpaka lwalifa nedda abanoonya ekyokusatu bali mu kaseera kazibu nnyo kakabenje era ne pulezidenti waffe bw'anajja kuba pulezidenti jeno bw'ekibiina agenda okuva ku kisanja kino kyetugenda omulonda ga delegates conference bisanja ebi okutandikira wano mu bibiri ekisooka tekijja kubalibwa nti bino tetuli byalondebwa mu delegation byakwetereza ffenna abaliwo tuli mu kutereza kibiina mugenda kukola nkola ene yali e Burundi eyankurunziza balwawe bamuwayo emyaka nga gino n'amaani agamba ajje egisiimwe mwagimba parliament yagimpa kati mumpe ate eyo nkola yabwanakyemalira ffe waffe tetubirina kugambye wetwafuna semate wetwafuna ekibiina President Kyagulanyi ye yali atukulembera mu kisinde kya people power netugamba bugambi nti obukulembeze busigale nga bwe bukola ki nga bwe bubadde abavudde mu people power babujoyininge bujoyininze naye oyina ekigambo kyogedde nti abanoonyesa ekyokusatu bali mu kaseera kantiisa naye ate waliwo n'abanoonya ekyokuna mubabuulire
una banonye ekyokuna andi gambye ate kati owokusatu aba ali mu kyantiisa gwali mu kyokuna lwaki tolekulira ate waliwo tulaba nga amaanyi gaabwe ate gasituse nnyo nga baleka beetaagisa nnyo nga baani kati nga unabo namboze musuulira wano yeetaagisa nnyo ati asobola okujja n'avuganya mu kibiina n'afuna ekifo mu kibiina atule ku lukiiko lw'abawi ku lukiiko lw'abawi b'amagezi ajje ku kitebe aweererezaawo yaweererezaawo afune ofiisa ajje mu kakiiko ebyokulondako ekibiina asobola okukakulembera bulungi huyo omukyala musomesa asobola okubeera mu ssomero lyaffe ery'ebisomesa ebyobufuzi n'asomesa ebyobufuzi kuba bwe tubeetaaga basiniya yes oyogedde bulungi so madamu techa mumusindise kamooca agende mu ssomero lye lya Sseggona asobola okujja n'abeera liga advisor mu kibiina nga tali mu paalamenti n'abiirawo n'akolera ekibiina kye ne kitambula tetulina mutawaana nabo naye bwe twagala okubaga nti obuweereza bwa paalamenti nagibakomaawo n'abalala batandikire awo olaba kubanga bino kati njagala kulaba olabye Ssenyonyi bw'akoze so tekitegeeza eyo seniority gye baali boogerako kati eriwa ku Ssenyonyi tewali abasinze bonna bakubiza kaga byonna oyinza okugamba nti amaze emyaka 5 mu byobufuzi abikoze ng'alinga abaddewo emyaka emyaka 5 kitegeeza ono atulimba nti bane munyongere kino kuba ndi senior ndi senior Ssenyonyi abalaze nti byonna bye muliko muli mu comedy Owedembe yakoze yabadde anyonyera agambye munyongereyo kimu kino ekyokusatu kugenda obummulira nsobole n'okuteekateeka omukulembeze gwe n'abalaga nedda ebyo tetubyagala ebyo tetubyagala abakulembeze bajja kujja abeeteeseteese bangi ate ye Latifu n'agamba nali mbiganye naye kawempe ne balemerako tuwetuweereza bulungi nga MP ebisanja bina Latifu mukwano gwange sijja kwogera bubi mukwano gwange naye kyenjagala omugamba agende mu kamyufu k'ekibiina beba namuwa kaadi avuganye naye mu mbeera entuufu ekyamazima yandibadde awummula oli mu paalamenti emyaka 20 yandibadde ajja kuwa pulezidenti agenda avuganye kuwa pulezidenti bw'ekibiina emyaka 5 gyabadde wabweru gimukosezza gitya ffe tumazeeyo emyaka emeka nga tali abantu so wayingira paalamenti abatayagala kugira kati nze wenyingira paalamenti mu Kawempe South nyinza n'okubeerayo ekisanja kimu pulezidenti Kyagulanyi yabeerako emyaka yali 2 gyokka naawe abalala kati ate mulimu ne position kati Kagomba atugambye nti mu kibiina mulimu ne position ze mulimu research kakati abo Latifu beetagisa bintu by'edda ekibiina kirina ebifo bingi Latifu asobola okubeerawo n'abagamba paalamenti atandika ekibiina kirina ebifo bingi gambye tuyigenda kuteekawo n'olukiiko lw'aba advisors mu kibiina siibula mbasiibudde Mukama abakuumi naye njagala okubagumya wendi ngenda kuvuganya ku kifo kya Secretary for Mobilization okwetolera eggwanga National Secretary kale ye musajja waffe Kanso Nsubuga ensonga ze muziwudde bwazirambise ekibiina mubeere bagumu abagenda okuvuganyiza mu Nuupu kubanga tube tumanyi nti teriiwo bigenda kuddamu ebyatulwanya nedda era naye abavuganya ekyokusatu bo n'okudda waggulu bali mu kaseera kantiisa abavuganya nti wali mu paalamenti ey'e10 wali mu y'omwenda wali ne mu y'omunaana oli mu kaseera kazibu nno koze nje tumye y'ekumi obadde mu y'e11 wali mu y'e10 yakadaaga ey'omwenda wagiri wali ne mu y'olanya so mulimu n'abali ne mu ya sekandi mwebali abo ba Latifu bali mu ya sekandi bagundi basekikubo bali mu ya sekandi bano Bampuuga bali mu ya sekandi Bampuuga bali mu ya sekandi muri mukasana kazibu akasende kamwe mugende mukole mu business Sseggona bagende bakoleke ebintu ebirala naye tetubagoba mu kibiina ne farm zikola bagende baweerereze bawoza bana Uganda balukwago bawummule lukwago ye kozi yabeera Kampala Central ebisanja 2 nga MP Kampala Central kati wana anonya kyakusa parliament ya sekandi najja n'atuuka Walodi Mayor nabo n'abukwata kati anoonya kyakusatu Walodi Mayor naye atuviire bali mwezi Walodi Mayor ebyo anoonya kyakusatu Lukwago n'eri ekya Parliament ngaliyo 2 ebisanja 5 kubanga wano yajja 211 naye akoze ki mu Kampala ate kiri amatabola bagatwala twagadde kumwogera bubi bali mwezi ajje ne Lukwago mukwano gwange simuyinaako mutabana naye musaba awummuleko lulovulo emyaka 10 simuyinaako ttabu Lukwago mukwano gwange nnyo naye awummuleko adde mu kibiina naye aweereze ba bakitali ya PPF PFF
Dr. Senjobe wa Beef Organic mubanjulira abalina obuzibu bw'enjala mugende abajjanjabe bintu bitambula bulungi omukyala tazaala atafuna lubuto omwami otambula bubi olina pressure olina sukaali olina biki ebintu tubene ebyo gyala bategeeza nti mugende wali Mengo ku Beef Organic bajja kubanga babajjanjaba mu mbeera ez'enjawulo mugezeeko ojja kubanga ofuna obujjanjabi obw'enjawulo kuva ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo oli Lugazi genda okumpi ku Zitini Absa Bank oli Kayunga awo Katikomo oli Mbalala oli Masaka abeera buli Mande ne wane Kampala ku main branch opposite Masengere nawo abeerawo otuuka kooti y'Emmengo ekikubo ekikyamaawo kyoba okwata ekizimbe ojjaba okiraba Beef Organic kati gw'olina ulcers tolina appetite emmeeme ekugwa olina ulcers omuliro gukwokya ku kifuba ku mutima olina ebigalanga olina ebintu babita bigalanga olina ebintu tube bityo ebikusumbuyidde obulamu ebbanga ddene njagala kusaba ogende ojanjabwe oba kuba ku namba y'essimu eyo Dr. Jabba akufuna era akolesevinge kanso bugono wa nupu enekkiriza mu nkyukakyuka ekkiririza mu kuvuganya buli aliwo kale gwe nsobodde okuba naye mukkirize basibule pazi mubajjukisa okugenda wali ewandege ya ku Dream Restaurant enjala webe ekulumye genda awo ofuna ekyokulya awo ku Dream Restaurant opposite Equity Bank bamukubateekamu sente anti nange wendya naye woolya iyo constituency yange ate namubiru tomanyi nti kozi namubiru tuba twayonka kulimu ate kati Kawempe South iyo constituency yange bw'oveeno bwoti bw'otuukira nange wendya abo be bampa emmere ennungi kati ku Dream Restaurant olaba akatale k'Emmengo wekali akatale k'Ewandege yawekali agamakubo abiri agakutwala eno bwatuuka ku Equity Bank atunule butunuzi waggulu ku Kyambuka Emaki yagenda kubagiraba iyo branch emu negana amakubo nga gakutwala gombe olojoge otuukira kawo awo ne mu bitaala ng'oyolekedde ekibye kavule nga wakava mu bitaala ng'ova e Kampala ogituukira eri awo so mugendeewo buli kika kya mmere bwekiri obudde bwonna okuva ku makya mpaka kiro naawe ayagala delivery bakukolako ayagala okukolera ku mikolo bakukolako emmere eyaffe eŋŋanda etaleeta ndwadde eyaffe ey'omunimiro naye weeri oyagala kutirako kasujju oyagala lumonde oyagala muwogo oyagala abalogo onasooka n'okusanga omubisi weeguli ogwo mu kibuga ng'ogusangawo omubisi omutuufu gwennyini tegulimu sukaali tegulimu bintuntu so abe nagwo mugende ewaawo ku Dream Restaurant Ewandege babakoleko ku nsonga z'ekyemisana ekyeggulo bwepo n'ekyenkya kanso nsi weebale nnyo yeebale ddala okugumiza ffe abadde baagala okujja ne tuba tutidde amujje juzi abantu bajja baddayo bajje omusajja wange w'emukono DP ate tunagenda okuyingira mu kalulu nga nze sekuyita mobilization mu ggwanga lyonna kale kama abakuumi